awatali kuddamu byabasiima ogenze mu ngeri y'akasuka omumiro tekabalwa katwogere ku mukyala eyaweereza eggwanga ly'obuteebalira era ow'ebyafaayo ebitalojjeka ono Nnaalongo Her Excellency ate nga Dr. omutendeka obulungi ennyo nga n'ekizito mu byo ye mumyuka w'omukulembeze omukyala eyasookera ddala ku lukalu lw'omuddugavu nsimbudde gwe njogerako ye Spacioza Wandera Kazibwe. Ono mu Africa ye mumyuka w'omukulembeze omukyala eyasookera ddala kiyite Vice President. Ekifo kino kyamwebwa Yoweri Kaguta Museveni kiyaweerezaamu okuviira ddala mu mwaka gwa 1994 okutuuka mu mwaka ogwa 2023. Teyakoma okwo era ye mumyuka w'omukulembeze ow'omukaaga mu byafaayo by'eggwanga lyattu Uganda. Wabula nga sinnagenda wala kansooke nkuwe ku buzaale bwe katono nnyene ku buyigirize bwe. Wandera Kazibwe yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 1 Julayi wa 1954 mu disitulikiti ey'Eyiganga. Mu mwaka gwa 1974 yayolekera ku Makerere University School of Medicine gye yakolera Bachelor of Medicine. Mu mwaka gwa 1979 yakola Bachelor of Surgery degree. Teyakomaawo era yakola ne Master of Medicine degree okuva ku Makerere University Medical School. Teyakomaawo n'akola ne Master of Medicine degree okuva ku Makerere University Medical School. Mu mwaka gwa 2009 yafuna Doctor of Science degree mu Department of Population and International Health okuva ku Harvard School of Public Health. Ebyobufuzi yatandika okubyenyigiramu wakati w'omwaka gwa 1975 ne 1976 ng'ali ku ssettendekero wa Makerere University nga Guilty President. Oluvannyuma yeeyunga ku kisinde ki Ugandan Democratic Party's Youth and Women's Wings. Mu mwaka gwa 1987 ng'ali mu kibiina ki National Resistance Movement yawangula akalulu akasookera ddala ng'akulira ekitundu era y'omu yalondebwa ng'omukiise akiikirira abakyala ku disitulikiti wano mu Kampala awamu n'okuba ssentebe w'akakiiko akali kaddukanya okunoonyesa Museveni akalulu. Okuva mu mwaka gwa 1989 okutuuka mu 1991 yali mumyuka wa minisita atwala ebyamakolero. N'okuva mu mwaka gwa 1991 okutuuka mu 1994 ono yaweerezanga minisita w'ebyempuliziganya, enkulaakulana ssaako n'ekikula ky'abantu. Spacioza Wandera Kazibwe y'omu ku abo abaabaga ssemateeka omu gy'eggwanga lyattu kwe litambulira mu mwaka gwa 1994. Mu mwaka 1996 yalondebwa ng'omubaka wa paalamenti akiikirira Kigulu eyo Maserengeta mu disitulikiti ey'Eyiganga. Wandera Kazibwe yaliko minisita w'ebyobulimi, obulunzi, obuyiiya ssaako n'obuvubi. Era y'omu ku baagunjawo ekibiina ki African Women's Committee on Peace and Development era n'aweerezaako ne mu kitongole ki Organization of African Unity awamu ne United Nations Economic Commission for Africa. Mu bukulembeze bwe yaweerezaako nga ssentebe ku bukiiko obw'enjawulo okuli the Senior Women's Environmental Advisory Group awamu ne Women Entrepreneur Association of Uganda Limited. Bannaffe ebyaleero kambikomye wano nze Jamii Radio Uganda agunde omuterega.